Ugandans omusajja sente teyazitutte Kenya ziri wano omusudani alese ekiwano investor yini waba investor mwenyi bana Uganda abakafirwe sente mu Sudan buli lunaku basiba bagamba mugende muyambe ku baana baffe Sudan Sudan abaana ne bafuna obuzibu n'agenda ku police tewali wali muyamba nene mutandika okutijja buli sawa ntino babawane kati omusudani kakuwane kale zimufunira ozimuwe akuwane olifuuka omusudani mubeere serious nama ba police mwe mwennyini mwagala sente ezo emitwalo 7 gye mwasanze wa Sipapa mugenda ziwaayo namwe mugenda ziterekanga kizibiti nange noonya Sipapa I am standing with Sipapa is my friend nange nengeza ndaga ku mitwalo 4 aga dola wallahi Allahumma salli bali sanyira muguru ana mwebije kya dola ichuli ngoli mu Sudan nze nane kye kumanyiko inzitwala nenkomawo nengano kuya muntu ale munsibe kubanga teri kibonerezo kye bayita double jeopardy ngenda neruzira nentuula emyaka newe giba mukaaga nga nine emitwalo 4 gya dola newe munsalira 10 ndituula eruzira kubeera mbeera kaguje Sipapa bagamba yabbya akawumbi kamu mu emitwalo 600 let me tell you Uganda siwagira bubbi siwagira mmenya mayumba g'abantu siyina pleasant ku muntu yenna nti mubbi justice carrier no but you need to prove beyond reasonable doubt police omuntu Sipapa waba yabbye emitwalo 42 ku Musudani y'omu Sudani emitwalo 42 yagiyingiza wano ngani bakkiriza sente mmeke waka nga temunnatutwala eyo yonna y'omu Sudani yazijjeewa investor sente azitereka munju kiki ani yategeeza Sipapa ti munju mulimu sente police yembwe nyini kati eno ngabana ya sente nange noonya Sipapa I cannot get away from a person who has mitwalo 4 gya dola I cannot no namwe police mwenyini kyemuliko no mulala yenna kyalina obba let me tell you America ina system Sweden bayina system Europe London but there are those people who carry money between our drug lords kati gwokwata sente z'omu Mexico n'ozibbire Miami nga ziri $2 mu cash tagenda mu police no that's why akuyiga nakuba bukubi bullet in that head dead kubanga akimanyi ne bagenda mubuuza gwe wenyini soko quantify sente zino kati omusudani ye mwamubuuziza zino sente zo yazirina ngani yazijjeewa zaaki alizo bano omusudani yenyini naye mubbi mutunzi wa bibumba by'abantu omubbi nga yabbye omubbi set a thief to catch a thief n'ekyokubiri you cannot tell people mweno economy Sipapa mumwongedde linnya ani atayagala billion 1.6 kati n'ababbi abalala bagamba obuno obba kubira Sipapa kuba yamanyi engeri gye batwala ezo sente mumwongedde linnya Governor Sipapa akawumbi kamu kamanyi do you know why black is popular because $4 million kumwala atasomye ffe tuyinza kwogera na muzungu era mwe mwadda ku muzungu mbwe era sibali black yamubba ffe twali tiimu bad black medicine ntongo kuba omuzungu wano teyali investor ng'agenda just ye bakakuba wala baffe ne tumugala kaokiwulire ne mwesiba ku black ne mumutwala mu kkome kati mwafuna ki these are Ugandans omusajja si investor ali wano yeebaka bakakubanga bamuggyako sente nga mutandika kulondoola ebyo muli kumuna Uganda bannaye mukamba budi gende Cambodia oba Thailand olabe mbu sente zaabuze mbu simanyi oli muna Uganda simanyi sente zakubuzeeko mu Cambodia ani gw'omanyiira Ugandans omusajja sente teyazitutte Kenya ziri wano omusudani alese ekiwano investor yini waba investor mwenyi bana Uganda abakafirwe sente mu Sudan buli lunaku basiba bagamba mugende muyambe ku baana baffe Sudan Sudan abaana ne bafuna obuzibu n'agenda ku police tewali wali muyamba nene mutandika okutijja buli sawa ntino babawane kati omusudani kakuwane kale zimufunira ozimuwe akuwane olifuuka omusudani mubeere serious nama ba police mwe mwennyini mwagala sente ezo emitwalo 7 gye mwasanze wa Sipapa mugenda ziwaayo namwe mugenda ziterekanga kizibiti nange noonya Sipapa I am standing with Sipapa is my friend nange nengeza ndaga ku mitwalo 4 aga dola
wallahi Allahumma salli bali nsonyira mugulu ana mwebije $1 ichuli ngoli mu Sudan nze nane kyekumanyiko inzitwala nenkomawo neŋŋaana okuŋŋamba muntwale mu nsibe kubanga teri kibonerezo kye bayita double jeopardy ŋŋenda neeruzira nentuula emyaka newe giba 6 nga nina emitwalo $42 newe munsalira 10 ndituula eruzira kubeera mbeera kaguje mbeera kabejja kanege bw'omuntu bamute mu luzira nga bamusiba emyaka 10 nga yakuleko okola tebakusibangako buli kimu oli mulamu tolwalangako nadda ng'oli mwavu nze nkubuulira nze mbeera Sipapa nga nziyina nga bituufu sibakaayanya I plead guilty ate olowooza okubba sente bakusibira sente mmeka nga baŋŋamba tuulayo emyaka 6 nga ntuula emyaka 6 solid jjukira ne mukomera mbakabejja okuleeta mu kkomera ne bagamba nti wabbi emitwalo 42 abasibe tolaba beesenda bwe bati ne bakukolera wootuula tojjukira Brian White kati temune kye mwakoze ku Sipapa mwamwongedde maanyi 1 Sipapa Robin Hood wa Uganda so Sipapa yefudde Robin Hood kubanga if he takes money from the rich non-nationals abatali bannayuganda abazze wano ne batujooga bavuga mmotoka za Sudan tebagambwako bannayuganda basiba bafa temubafaako naye omugwira waafuna akazibu ne mudduka bapoliisi bannayuganda beekyayi they are standing with Sipapa because he gets the money from the rich and he gives it to the poor yabadde waabwe ng'agaba sente genda emulungu obagabe tebakutte Sipapa bonna bajja kunyiigira because Robin Hood wato we yakola yes kituufu kale katugambe mubbi naye bannayuganda babenefitinze ku sente ezo ng'omusudaani aziina dani nga Sipapa aziina abantu bettololo bali mu kulya mmere tombulya busimanyi tumunoonya basasudde buli muto gw'amawulire tulina ebintu eby'amaanyi besibye ku musudaani ye sente yazigjeewa akola ki mu nnyumba ye mulimu banka tamanyi banka kye ziri tubategedde nammwe sente zennyininyini ze munoonya. There is no police officer munansonyiwa not all of you naye abamu tosobola kuyita ku mitwalo 10 obadde otya nsula nsambya mu uniport nga ngo ku mitwalo 10 nti nkwata omuntu agirina obadde otya ewa Sipapa wabaddeyo emitwalo 20 polisi yanawusinze 7 endala zaalazeewo bannange tukkirize tugaane obumenyi bw'amateeka si bulungi okumenya amayumba g'abantu si kirungi obubbi si kirungi basaana bakwata ababbi yes tusaana protecting aba nationals yes but national akola ki pretending investors while investing in nothing bali mu nyonyo batunda drugs bayonoonya abaana baffe balina mitwalo 42 omusudaani ono akola business ki lwaki ewo gye bamenye nga wali emitwalo 45 akola mulimu ki bw'onoogenderera ennyo n'omusudaani muyaaye ali wano ku bizinesi za kiyaaye yes sikkiriza mu kumenya bantu sikkiriza nti omuntu bamuggyeko sente ze I don't njagala poliisi eteekinge course naye ne poliisi ebeere transparent omusudaani yakola ki mu Uganda ekimubeeza n'emitwalo 42 mu nnyumba akola ki ojja kwesanga nga be basuubula ensigo z'abaana be batunda kokaina amfetamine be baleese wano drugs ne bafuna abnormal money ojja sanga ng'omusudaani tasasulanga ku musolo mu URA ojja sanga ng'omusudaani ono ebintu bimutambulira smoothly than any Ugandan know what I mean yes at times kino kyakola mu Colombia olowooza lwaki mu Colombia people love the Escobar so much ng'ate yali atunda drugs naye ng'abantu bamubeera because Escobar yatundanga njaga naye ng'essente zidda mu banaku ne batuuka ne bagamba mu aba gavumenti abatatunda njaga tubafunamu ki tukkiriza yazibbe Sipapa naye omanyi abantu abakalya ku ssente ezo including police officers right now ng'ezo ssente ze muliko ng'oli officer naawe otambula okimanyi dola ebina by'oyina 6 7 mu cash oluyina lwa Sipapa omusudaani yandirukuwadde ddi hey please Ugandans are suffering in Sudan lost a lot of money
lost business, be in always temubalwanirangako. Abana Uganda bali Dubai ku airport. Temulwanangako. Mulwane nnyo. Sipapa kwa kakawumbike ya tute yabadagulideko abaana aga asatu ticket badde. It wasn't that good. Sipapa Robin Hood wa Uganda. Robin Hood abba mbagaga na supplying abavu. Tujja tuka tuwagira abantu wetu kuba mwe tuna kye tubafunyemu. Mubeera mutintidika muyitawo n'obude tetuli balabako lwe babalonda tetumanya musaba emirimu muba temunnatuuka ku appointment date nga bagukuwadde tuli kusangawa tujja kuguma n'omubbi waffe Sipapa kuba wabba terera mu mitima timu Sipapa 5-0. Yes, it is on record. Genda mu England ng'olina million pound 5 nga waliwo enseeku n'onyola abo baba naakuzaayo. They will not in England. Nkugambe ba billion bali mu England. Nene bw'omunoonya nga yakubba England tayinza mukuwa. For them they love the money in the economy. Kenya nababuulidde mutabani wa Kawunda yali wano Kenya. Zambia banoonyeza mutabani wa Kawunda Kenya ebamuwe. Uhuru Kenyatta baagaana kubanga mutabani wa Kawunda sente ze yakateeka Nairobi mu economy mpitirivu. This is what it is world over. Gende Mexico, gende Colombia, gende Chechnya, gende Afghanistan, everywhere. Israel, Gaza, wonna. Liquidity money ng'omuyina. Gwoba weeretedde obuzibu because this is a poor economy. Otereko emitwalo 42 egya dola mu nju era oba onoonya katayimbwa. Sikulimba. Goloza lwaki eddwaliro liri lyalema. Million 3 ebya dola ne bigwa wano ne ba MP tebeebaka. Kintu dola kiveeko. Fuli Sipapa. Tebalina musango. Nkugambye nga woobeera gwe nobba emitwalo 42. Tewali poliisi kye bakwagaza okuggyako Sente. Sipapa 5. Poliisi 0. Wewe ennaku Uganda Sukuma Week. Bigenda kuba bivudde mu mawulire. Okuba Sipapa mu mawulire baade bamaze kubba mu Sudaani egeni. Kubanga gonna mu Sudaani basooka ne bakubba. Kati ne bakwata ne bateeka mu mawulire mu monitor ne basapulayiga yawo Sente n'olaba omuntu omunene ne bagenda ku TV. Kati biwedde. Kati tuli ku birala. Tugenda beera ku birala n'ennaku 2, 3, 4 kati oligenda okuddamu okulanga Sipapa nga waali. Ku mmotoka baatugamba bati simanyi bagikutte. Sipapa bamuggyako emmotoka. Sipapa mulaba mu mmotoka ebeera wano kwa idoli. Timu Sipapa saagala na kwerimbamu wano. Emitwalo 42 nga nzira ku Sudaani. Omuntu atalina 42 ate muveeko. Ayina eyabbye ate muveeko. Ndi ku timu Sipapa. Defense lawyer. 100% already. Defense. Kandika. Kiki kye nafuna mu Sudaani. Bazadde mbanyina. Bakubye baganda baffe. Sudaani sente tezifuniseeyo. Bantu business zifiiriddeyo. Kampagire Sipapa. Osangana abayitaano. Mundeke. Kaabulengana Abasudaani. Mutwala Abasudaani bamwe. Nze ndi timu Sipapa. Yes. Siyinza kuva mu Sipapa yali ampadde ku Sente. Ne juzi omu yakansaga nampaayo nensetulinga ebizibu byange. Nzireku mu Sudaani. Mundeke ndyenenyeewo Katonda. Mukinyiizizza. Nja kwenenyeewo Katonda. Timu Sipapa. Saagala na muntu agamba Isma be sensitive. No. Let me be insensitive for the first time. Buli agamba Isma you're not serious. Let me be unserious for the first time. Kubanze nkimanyi eyo case teringa gwe bwogirowooza. Era nobbe essimu essaawa zino ne bakutwala kumpi ne Sipapa gwe basinga okukuba poliisi. Sipapa ne bamuwadde eddobwa RP buli watuuka. Bonna abo boolaba bamwetayiddeko bali mu mugamba tsebo toneerabira. Tojjukira Brian White mu kkomera yazimba ne kkomera nga gyali Kazinda agaba emirimu mu kkomera. Batadde ono puliisi wa Tooro gwe baali basiba Katulamu ng'ali mu kkomera naye ng'agaba emirimu n'okugobaagoba. Loud and clear. Ekyole kenkanga all over. Naye muli maanyi. Internet neefa ne tugijjako ne tudda ne tukuba ennamba balize baloota obuloosi. Internet ya Facebook yazibuwala. Tubulaba abantu badde Snapchat, Instagram. Ebyeno byakaluba. Okufuna abantu we batu ku Facebook obeera kabejja. Ekyoli maanyi. Mama, ekyoli maanyi.
laba amaanyi genjolesezza Sipapa gwendiko tova money is constant toyinza kuva ku muntu abbye million ne bakugamba nti omuntu alina million 4 abibbye ne waba abibbye ku kojjaawo aba alina busungu ng'ono alina ssente osookanga genda wali ssente kojjaawo ayinza okutema omuntu abbye ssente ne mutamanya we ziri gwe omulimu gwe guba gwa kuwooyawooya kojja gwe babbye ssente nga wobifrendi nga abbye ssente tokolanga nsobi kuva ate wali ssente simanyi ozibba otya bamusibe otofune ki osookanga ku protectinga alina ssente timu Sipapa nyaziro yes nze ndekawo omuntu alina $42 ejja dola ate nzire nti mpolereza mu Sudan gwe bazibbyeko ate ze babbe azirina nsooka nennessa kwazirina that's ikiri already money is the constant in the whole saga you must follow the constant yani or you know following a constant the constant is money $1,045,000 agachi agadola kati wemba nyomba nsooka kutegeera essente ne baba azibye ku mutabuliki mfuba olabanga mukakkanya kuba ayinza otema yazibbi nze nina befriending eyabbye ssente ndabe nga ntuuka ku ssente the money is the constant am I loud and clear naye nga we nabajjukiza jjo nti tujja ku nsi kuno ne tulwanira buli kimu ne twetukasaako obulabe ne tufuna buli kimu ne tumala okufuna buli kimu n'ofa n'oleka buli kimu era n'ogenda nga toyina n'ekimu eyo y'ensi thats life you come with nothing fight a lot with your cousins, your friends, your teachers, relatives to get everything. After getting everything, you die and leave everything and still go with nothing. Every chapel you should already. Tulimanyi? Yes, sire. Munange. Ebintu bizibu.